koti zedda zaalinga ndala ng'omwana omuto tayinza kulumiriza muntu ne bagamba nti ate awaayira ne basaba n'ebyo bujulizi. Omwana omuto mwana myaka 12 azza kugambye nti oyo kyeyankola kibyejjo ate gwe n'ogamba mugenda oleeta obujulizi. Omwana abunone wange ono teyabusaanyaawo naye obanga n'asukka 18 yeetegerera akugambye nti ono kyeyankoze navuddeyo nga nyambala pampa nga bwe bakola ku bantu nti ono yakwanya omuwala n'amutta ate n'amukozesa. Bwe baba baagala okukakasa oba ye yamukozeseza babajjako enkwaso baddire omuntu apakiitanya pakita z'eggwanika bamukebere bakebere n'amawanika ge yakikiitanya bagambe nti si yeye oba yeye. Kyangu na nnyo mulimu ebintu ebimu bitasaana nti babuuze bubuuza mulenzi ono bwe bakukakiitanya eggwanika wamma tubuulire gundi pasita bwe yakula kubanga biri temubisobola ajja difayininga agambe nti pasita wano ayinawo kadooti ka muganda we ate yeeweta namu. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Kale mukutu gwa Endless Media wamu ne Glosh TV nkulamusizza gwe munaffe atulaba yonna gy'osinzidde okubanga otulaba. Nze Julie Potential olunaku olwaleero nzize ne Kojja Kagatto nga bulijjo okutusensulira ensonga ezibeera mu ddiiro. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga y'ebisiyaga oba oli awo si ffe abandibadde mu position oba mu kifo eky'okuzoogerako naye lwakubanga zitwaliramu ebintu ebiri mu ggwanga matters that encounter with people abali mu nsi oba mu society tubeera forced okukyogerako. Tugenda kwogera ku Pastor Kayanja bangi nnyo bavuddeyo ne bamusongamu ennwe nti oyo ayinza okubanga yabikula abaana bbuutu bituufu bikyamu. Musajja ne yeewuuba mu kooti ng'avaayo alaga tewalaba bujulizi. Leero kigambibwa nti obujulizi bwasobodde okufunika obumu bwe baleese era Pastor Kayanja awere nemba n'emisango egyo eby'okubikula abaana ab'obulenzi bbuutu. Ne bwe nkyogerako nkiwulira nga sikitegeererako ddala kubanga nina omwana mulenzi okategedde akantu ako. Naye tugenda kubanga twogera ku nsonga ezo tulabe ensonga zino lwaki zikutte wansi ne waggulu y'abaffe. Baani abali mu kifo eky'okutatta n'erinnya ly'omusumba Kayanja kubanga tumumanyi nga omusajja wa Katonda omuntu Katonda gwe yafukako amafuta kakati ate eby'okumubikula bbuutu story ki eby'okubikula bbuutu omusajja mufumbo tumulabye ng'abadde ng'ayambako n'abantu ab'enjawulo ng'abaleeta n'abagatta kirindi kitegeeza awagira nnyo eby'obufumbo. Lwaki ye gwe basongamu ennyo? Nkwaniriza Kojja Kagatto ku platform tugenda kubanga tuyitaawo wabi simanyi oba wabi oba walungi wabe iza okuba walungi eri abo abaagala okuwulira bye tuwogera ne biba bibi oba ne waba wabi olw'abo ababa boogerwako nga bawulira nti amanya gaabwe ge gayisibwa ku mukutu. Abalabi b'emikutu gino mbalamusizza nnyo era tusuubira nti kye mugenda okulaba kyekyo ekibasaanira. Tubeebaza okubanga mu subscribinga ne mulikinga ate ne musharinga so nga n'abakomentinga nabo tubassaamu ekitiibwa era ne tubasaba abadde tanaba kusubscribinga omugambe nti munnange osubwa gendako ku Endless oba bagita Glosh TV omukyala oleme kusubwa eyo channel Kojja yekyasinze okwata ebizungirize bya bino bivulu babiyita ebivulu by'abayimbi
ateekawo ennamba n'agamba ogwo simu nnyo si kimuli ekyo teekako ku ssente dataawo tolowooza nti oyita mu kakubo kemugga bw'ogenda sambasamba bisubi olaba n'ayita mu kakubo awanda amalusu ng'alina kyawulidde so kakati wetubasabira mweyongere okusubscribinga kuba abantu bano aba batuusaako ebintu bino nabo okubinoonya kiba kibeetaagisa okuba nti balina embeera gye balimu ebasobozesa okubatuusaako ebinyago kojja awo wennyini tulize tuwulira Musumba Kayanja nze okukula kwange kwonna nzize mpulira Musumba Kayanja nali nsabiddeko mu kyaki ye nze banzaala awo Lubaga awo olaba kumpi ne Popo ku Jevine kati opposite waliwo ofiisi yab'emmamba kika ky'emmamba awo kirina ofiisi kati olaba ddala eyali foma Kalita Garage yes opposite awo kakati kumpi tulinaaniganye ne Pastor Kayanja ne Kayanja Kakabaka muliraanaganye ne Pastor Kayanja muliraanaganye na kyaki yes tasula awo kazi nze simanyi gyasula abo abaana be bagamba yababikula butu banatubuulira gye bamusanga kakati ensonga ezo nze nkuze ndaba Pastor Kayanja ng'akola ebyamagero musabi nnyo abantu azze akola ebintu ebyenjawulo ebiraga straight mu bufumbo nti omuntu olina okuba omufumbo agassa abantu abadde n'emigobo gy'abantu ng'agigatta ku bwereere kati ensonga eno egambibwa nti ate Pastor Kayanja abikula abaana buutu bali ekisiyaga akola bw'ati ensonga eno tebeera empalana yaku kutattana linnya lya Pastor Kayanja mu lisango tujja kusooka kugamba nti ekikolwa ekyogerwako kibi nnyo worldwide yes ekikolwa ekyogerwako n'ebitabo by'eddiini bikivumirira kibi kya Sodomu bayibuli egamba nti baazikiriza ekibuga Sodoma neki baazikiriza generation namba kati kitegeeza nti ekikolwa kibi nnyo ekirala bayibuli egamba nti omuntu yenna aligezaako okuwemula omwana kibayita okuwemula mu bantu n'ekyo kuba kuwemula mu bantu alisibwa olubengo lw'ejjinja mu bulago n'asuulibwa mu nnyanja engonya nezimulya ne zirukwata zisobola omulya zirukwata ozimanyi shark oba lubbira kati ejjinja lwaki baba balimusiba anti aleme kubbulukuka gamba bwakwerengera ng'okusaanyaawo generation bamusaanyawo bamanyi nti ogwo mumwa bagukoze kyanaku nnyo okuba nti ebintu ng'ebyo bikyali mu Uganda mu ggwanga lye tumanyi nti mpozi lyali nawulirako mbu bassa n'omukono ku ndagaano n'omukono ku tteeka eryo nga bagaana nti tebabyetaaga wano ebyo ebyokugula tubuyita obufumbo obw'ebikukujju mpuliddeko bw'obadde oyogera mbu amaze ebbanga nga babimuwaayiriza era ne mpulirako nti akoze ebintu bingi nnyo nga alwana okulaba nti abantu babeera bafumbo ekyo kyangu omuntu asobola okulwana okulabika ng'omugagga naye nga si mugagga era eriyo n'abalabikanga abeekolako ne balabikanga abato naye nga nkanga kojja oyagala kuyingirira waliwo gwenyingirira kojja tusigale nnyo sibeera nga nina gwenyingirira nga ntudde wano kumpi kakati n'ekirala ekyokuba nti oli agassa abafumbo bangi ng'alina kyakoze ekikontana n'obufumbo tetuyinza kulembeza kiri olwokuba alina abafumbo bangi bagatidde obwereere ayinza okuba nga bagattira bwereere attention okuba nti alina kyabikka musobole obutayogera ku kino nti omusajja agatta n'abafumbo asobola obbagatta naye ng'abirekawo anti kyekizibu ekiri mu bintu ebyo ng'ojja kuba mufumbo naye nti ate mufumbo na mukyala we tebagamba bano nti yabikkudde buutu z'abakazi aba zino z'abasajja ye ayinza okuba ng'anyumirwa okuba mu mufumbo wa mukyala we naye ng'ate mu kuggula buutu ayagala z'abasajja nga bwe kigenda ate njagala mpozi kumanya mwabo bonna be bagamba abazze baloopa nti yabaggula buutu
mulimu omukazi abasajja olowooza lwaki basajja ate nga alina n'omukyala kitegeeza nti alinamu ekyama ayinza okuba nga akirinamu ekyama nga waliwo ebiseera byatuukira nga abantu bakwata bannamagoye ne babatta nga bagamba musimanyi bafunamu biki era ne bateekawo n'ekibiina ky'abannamagoye nga beerwanako banaye abantu batumalawo gavumenti mutunula butunuzi munaagenda okulaba nga temukyalinamu namagoye n'omu abo ne babeera gwomanyi lwaki Uganda tekyalina baana mbeerera tebakyalina gwoli mbeerera ate nze ndi mwana toli mwana nze ndi mukyala mukulu naawe era bakusanga nga oli kyajjulayo nga bakusanga olinga mulyango gwa tenti naye kojja kakati nga bawenyula bwenyuzi nga tolina gyewekono ente ente zino ez'amayembe bwe gati nga ziweta ne zigenda zeddira gye zigenda nga tezirina bwe zikoonye kakati abawala baatuuka ekiseera nga babasaddaaka nnyo embeerera ndowooza abawala ne bagamba nti terina gazisaddaaka ogenda omukwata nga tesimbeerera kati abawala embeerera banoonya ne bakola ki tebali ku kubasaddaaka kakati kiyinza okuba nga ono ye alina kyakifunamu nga bamugamba nti obuvubuka obutoototo obwo gwe bw'oba oyagala kyakyetambule bulungi oba ki bw'oba okola ki bw'oba okuba engumi mu kyenyi kiyinzizekana kyokuba ki naye nze kye neewuunya mu Uganda ge mateeka okuba nga bagamba nti ekyo tekikkirizibwa ne bakwata omuntu ogusooka ogwokubiri ogwokusatu nga mumukola ki mumuta okujjako nga nabo n'abakwasa amateeka banaatubuulira ensonga lwaki emirundi egizze gyonna gibeerawo nga bamuvunaana bamuta anti obujulizi tebubeera authentic obujulizi okuba authentic bw'oba otegeeza ki tebubeera buba tebutuukiridde nga anti kati kitegeeza n'abo abakwasa amateeka nabo bagira bagula buutu nti kati ne bamanya nti obujulizi obujjudde buba buti kitegeeza balina gundi yabwe gye baseetinga ate kati bwe baba tebabimanyi ate banategeera ate obujjudde nti bwe butuufu bano abawayiriza Pastor Kayanja bwe baleeta obujulizi bwe basaba obujulizi mu kkooti bwe baleeta obujulizi obwo buba like omulamuzi alaba nga bubulamu omulamuzi mu butabulamu nga bubadde butuukiridde alina kipimo ki anti aba alaba nga waliwo okuwaayiriza anti kyeŋŋamba omanyi nze okugamba nti mumanyi nti essimu eno tejjudde mba ntegeeza ki nti ekyali obuti buli wansi okitegeeza omanyi obuti we bubeera n'omanya nti ekoze ki era nti omulamuzi kati omulamuzi obujulizi okumanya nti bujjudde apima naki akupima atya kati gweoyagala agambe sinze njagala nedda sina kyenjagala kati gwe okusinziira bw'ogamba oyagala omulamuzi agambe nti bujjudde anabeera n'abupima lindako nze sigamba nti njagala nze saagala naye nze kyempulira ayogera nti obujulizi bwali tebujjudde kitegeeza nti waliwo ekipimo kwe bujjulira ekyo sooka okirizoningeko kitegeera ng'oli bwakugamba nti owai enisaati teweera amapeesa tegawera kitegeeza nti agaweze galina bwogabalira n'omanya nti bwe gaba bwegati gaba gakola ki kino ekitulu kibulako kakati obujulizi nga buweze babupima batya babulabira ku ki era buba butya obujulizi bwe babuleeta buba tebulaga ekyo bano kye bakola ki singa omuntu baba bamugudde ebbuutu n'akulaga nti olaba n'akutunuuliza n'olaba nti olaba kye yakola kati gwe ate oyagala bujulizi ki nga bakulaze ne bwe bagiggula ne babigimenya n'eppata ogamba nti Haji yagira omwana wo kale tuwulidde oleeta bujulizi ki obukakasa nti yamugira kati kyenkugamba kiri bwekiti Hajjati bwe yali aloopa yaloopa omusango mulala teyaloopa gwa Kabasanya mwana tuli kukyala twali yaloopa biki Haji singa baloopa Haji oyo nga bamuloopa kukwata mwana kuba Kabasanya muwala ataneetuuka singa tavangayo kubanga n'okuwoza obuwoza omala ennaku 365 kale bamuloopa musango nga bamuteebereza okuba nti yayagala muwala we okwo si ku Kabasanya
ekyo nti kirala omuwala yakkiriza byanjawulo kaakati omwana gwe bakutte there is no way gy'oyinza kugamba nti genda oleete bujulizi nga ye yennyini gwe bakutte ki waani okwata bukwasi mwana oyo n'omutwala mu ddwaliro gwe ayagala obujulizi so si ate kubutuma mwana gwe omutwala mu ddwaliro n'okebera omwana gwe bakutte abasawo ne bakugamba nti ddala kituufu bakola ki bamukwata era naye ate ekyalemesebwa gahaagibwo omuwala gwe baali bagamba ntibakabasanya nga nti wiiki kati ziringa 3 mu kumukebera baalaga nti yali yakabanyisanyizibwa dde emyezi 9 emabega kitegeeza ono byayogera byali biki kyekyo kyenkugamba nti ne wano anti bano babatwala ne babakebera ono bw'atwala bwe batwala abantu bakebera bagenda okudda nga bagamba nti balimba tebabakabasanyisa bano abaana bagamba babakabasanya naye obujulizi bwe baleeta amaloboozi ge baleeta ga AI mbuga musumba abasaba akabuuzi nedda nti ate nze mbadde ndowooza nti omusumba okusaba akaboozi ate bano bwe baba baleeta amaloboozi ng'asaba akaboozi kitegeeza baleeta amaloboozi makyamu baleeta makyamu omusumba bagenda okugula buutu babasaba akaboozi bakasaba bakazi kakati abaana bawaayiriza musumba statement gy'okoze yebyonoona nti baleeta amaloboozi nga omusumba asaba akaboozi wano oba osaba ki nti nze sibimanyi kuba sibikola kati tulina kubuuza musumba nti bw'oba ogenda okugula buutu osaba ki anti kakati abaana ate baleeta ng'omuntu asaba akaboozi n'omulamuzi amanyi nti okusaba akaboozi bakasaba baki kati kiringa okugamba nti ono twagenza okugira nga ali lubuto tumanyi mumanya nti okujjako nga mukazi teri muntu mulala baki teri muntu mulala yenna ayinza kusabwa akaboozi okujjako omuki omukyala kakati awo bolowoozi baleeta makyamu bawaayiriza omusumba oba bamuwaayiriza not until nga bagamba nti fe twagenda ne tubalaga nga nenankani bagikoze eki pata yeggwanika bagikoze eki bagiyegekereza ne bagiggula eggwanika ne baliggula eggwanika mirambo negivaamu anti kakati ate bagula pata yeggwanika emirambo negisigalayo gyonna buli ogenda okutuuka n'ebizi n'amazike n'embwa zijja buzinga zesikirayo kyezisikayo naye bwe kiba nga buli lwe bagenda okulopa ate bagamba nti yejjeeredde teri bujulizi then ate nga bano bo bakanyaleeta obujulizi bwo baleeta naye bw'oŋŋamba otya nti baleeta bwa AI buli lwe baleeta nga baleesebwa AI ogambye nti emirundi giri webamulobera bagamba obujulizi baleeta bwa AI buli we baleeta amaloboozi abantu kuva mwaka ki ebintu ebyo birudde anti omanyi nze bwe mba njogera nnyumirwa nnyo ebintu nga bitegeerekeka AI bukyejja mu Uganda myaka emeka kati awo tugenda okumaliramu egobe mukubye AI anti AI yo nga yo basobola ogigatta kyenkugebuuzizza singa kyozzeemu singa binyuma AI emaze ebbanga ki nga mu Uganda esse it is another technology egatta amaloboozi mukwano sibuuzizza nti AI anti wuliriza naye era ne before waalingawo omuntu ng'asobola okugattagatta amaloboozi g'omuntu kati then tuggyemu ekigambo AI kale buli we baleeta obujulizi kuba bw'ona agamba AI omuntu ajja kiringa bwe waliwo omusango ogwali mu kkooti gwe balina gwe bakwata ne baleeta abaana ku interview omwana n'annyonnyola nti yatwalibwa mu buyeekera nga wa myaka egi bamuza nti babajja wantu abajja gini nti wali osomera wange essomero talimanyi wali obeera naani nga tamanyi gwe yali abeera naye mwagendera naye ate ekyo omwana oyo omuto yagamba nti bagendera mu drone myaka 25 egiyise nze awo fe twamugobera naye ngaate yali ayimirire ng'abigamba pulezidenti nga gwannyonnyola ng'ate drone bukyazijja tezinaweza myaka 10 kitegeeza kakati n'oli bwakugamba AI nga bukyejja tenaweza myaka 10 mu Uganda olwo ebyo biba bya buki
era gayinza okuba nga omulamuzi bw'aba yagamba nti ono AI kitegeeza nti aba alimba. omulamuzi ye agamba amaloboozi gano magattegatte Anti amaloboozi era eddoboozi kati omulamuzi yayinako kulya mu nsumba ono nga aperereza abaana bano nga sigatte. anti omulamuzi amanyi wali omusumba ayogera eddoboozi ne baliwulira toŋŋamba nti aba amanyi yensonga lwaki abuuza bubuuza. Singa yali amanyi singa oleda bye yandikubuuziza abo akugamba bintu biri bwe biti naye akubuuza bubuuza najja mu by'oyogedde. Kakati enjogera gy'oyogedde ye omulamuzi kwasinziira n'akugamba nti olimba oba tokola ki naye bwe kitaba ekyo aba tamanyi kyaliwo. Era by'oyogedde ng'obagambye nti wassa omuntu bw'onnyonnyola n'oli agamba nti bamuttidde omuntu bw'annyonnyola omulamuzi mwajja n'agamba nti ono yasse eki. Kakati n'olwekyo omulamuzi wabagamba nti amaloboozi gaali majingiri kati ago kale g'amaloboozi tugambe nti obujulizi bw'eddoboozi abugobye naye ate obwekikolwa negundi ng'ogirabako ekintu pata yeggwanika ogiraba nsensebule bagigudde naye ati tewali bujulizi nti ono ye yagisensebula bw'aba yagisensebudde ebeera etya. Kandi omulamuzi nekyo yali alina ekitubuulira nti ono bw'aba yasensebudde pata ku ngeri gye mumanyi gyasensebulamu efaanana eti. naye ng'ekituufu kiri nti omusumba bamuwaayira. Omusumba abantu bayinza okuba manyi birina enjuyi nga 2 oba 3 wayinza okuba nga boogera ebintu nga balina empalana zaabwe naye olina okwebuuza lwaki bonna abasumba banne bonna mu ggwanga bagamba ye ne batagamba balala bonna beekwata kanywa kyankiso kikyalina. musajja wa Katonda atuukiridde omanyi bino ebintu okutuukirira obeera otya obeera nga pasita Kayanja. Lwaki tebagamba Kakande kuba ne Kakande naye wamaanyi okusinga Gundi. Kakande bino anti tabiriimu kyenkugamba mubamu ku basumba wano ab'amaanyi abali mu ggwanga ye Kakande. Lwaki bano abasumba obanga baagala kukakkanya w'amaanyi lwaki tebakakkanya Kakande? Anti wayinza okubanga bo bano Kakande yagenda oba Kakande bagenda omurecognize nga olwedde bano balina empalana zaabwe kubanga ensonga eri ku Pastor Bishop Kiganda, Pastor Male, Pastor Kayanja ne Bujingo ne Ssenyonga. Bonna abo baagala kubulizaayo Kayanja. Ssenyonga Kayanja Ssenyonga Bujingo Kiganda Male kamba gwolowooza bali bubi nnyo balabe nti gundi yabasukkulumyeko ennyo balina ensonga zaabwe. Ekintu ekimu tulina okumanya omanyi omuzungu yatugamba nti where there is smoke fire must be there. Lwaki ekyo tebakikonsideringa nga buli lwobaawo it's like this mu Uganda singa wabeerawo omubbi waliwo omubbi eyali wano bamuyitanga Katongole nga buli lwobaawo obubbi obw'ekika kyonna babuuza yabadde batya baakoze batya oyo Katongole. Kakati eggwanika baali patusudde batya baalikoze batya baba kitegeera oyani kitegeeza abo abakitegeera abamulumiriza nabo bapasula nedda gwe tolowooza nti olumiriza omuntu gw'otalabanga kale kintu ekikolwa ekyobutemu omuntu kuba nti baba bamumanyi ku kikolwa ekyo kuba bo bamumanyi. Lwaki mumumanya mwe muli basajja mumanya omuntu omusajja anti era yapasula basajja tapasula bakazi kitegeeza namwe yabapasula kati oba ayinza okuba nga nabo yabeegezaamu ne bafubutuka ne bagamba tukole eri kyaki endala sajja ajja tumaliriza Pastor Male ng'ayogera mbu Pastor Kayanja yamuyingiza mu mbuga za sitaani ezo Pastor Male kakati Male yo mulalu omuyise mulalu si mulalu wawulira gwe bagamba ndi yamuyingizaayo yeegaana byandimusibye okumugyotekako ekintu byandimusibye anti sibya anti akyawere ennemba namisanga ajja kujjajja omugulako omusango gwa defamation ajja ayina bimugulako byonna kasooka amaliriza emisango lwaki emirundi egisinga obungi ng'akyagirina n'egyo gyonna gy'oyogerako lwaki olowooza bwe bamala okumuta ne bamugamba nti genda obujulizi butubuze lwaki olowooza takwata bantu bano n'abavunaana leero yagambye ennyo erinnya
nze nno nkugamba bwe mbeereza Mukama Katonda mu mbeera yonna naye abantu anti bo bagamba bali bagamba nti ebyo byotugamba mbwadde oweereza Katonda Katonda yakugamba nti pasula amapata g'amawanika olwo omuweereza bwotyo buli ggwanika lyokwatako pata oziba embulayo buli ggwanika lyolabako wezira kulaba ggwanika abafine service balina gye batwala omu oba bamunona opima yagira ngu ggwanika ketanya pata byetuwulira bino byakojja kagati nedda si byange okusinziira ku byogerwa tukwe tusinziira okwanalayizinga singa bagamba nti wano wawunya omwenge olowooza abeera afuseewo olowooza gwe bagamba omwenge guwunya ku muntu ki singa bagamba nti ono lino eggwanika naye ate gusobola owunya ne kugwagwa baguyiiridde obuyiiyi tufuneyo ennaku enkulu 5 tusanga abagudde ku kkubo nga babayiiridde omwenge nze nkulaga ate abagunywedde nga bagudde ku kkubo tufuneyo abaguunya nga bagubayiiridde ne tumanya nti oyo naye okutegeera kwekwo bamala ogumuyira n'enkya najja nga gumuwunyako naye bapasita bano lwaki balwanyisa nnyo munnaabwe tebamulwanyisa bulwanyisa oli bw'aba ayogera ku kibi kyokola is like abakazi oli bw'anaagambako naye gundi ebbanga lye weetunze eddene baba tebakulwanyisa babagamba nti oyitiridde bajja kukubamu ekituli bamugambako mwana wa nyaabwe kati eyo yendowooza y'omuntu abeera tayagala kulizoninga naye omuntu ayagala okulizoninga bagenda ne bagala nti n'ogenda noono ku ssaawa 4 ku 8 n'ogenda loli ku 9 noono 11 noono ate n'ofuna ne gwonaasula naye tebakubemu ekituli ogenda okuzukuka ng'olimu kiri eno oli akutunula mu kifuba n'atunula eno baba tebakulwanyisa wabula naawe baba baagala omuze gwokola ogukole ki ogukomye sigamba nti kyeboogera tebasobola kubanga boogera bya bulimba naye weebuuza lwaki gwe buli ki banaayogera ebyobulimba babijooteeka ku ggwe nakyo olina okyebuuza singa babuuza banna waliwo wana afuuye nga gw'oli amagi wali banaalowooza batya bajja kulowooleza ku gwali amagi tebayinza gamba nti ono alya pizza yakola ki omanyi ebintu byakula bulala ng'oli wali otudde ku pizza yo bagisaze oli wali olya teri ayinza gamba nti gwofuuye basooka kulowooza ku alya amagi ga mpogola owa pizza yatafuuwa tebabirowooza nako naye ng'ate binzika okuba nga bituufu kiri bwe kiti bwe baba nga balowooza nga buli lwe baba balowooze wabadde bwaloopye nti pata yeggwanika bagikeketanyizza nga basuubirira mu oyo kitegeeza ndi bamulinako ne poliisi bw'oba olwo ogenze kuloopa musango ne poliisi eyinza okuba nga buli lwegira bwe boogera ndi banketanyizza eggwanika naye gyesooka n'emugjayo lwaki olowooza awere ne banamisango egyo kuba ne poliisi nayo yakizuula nti buli baloopye abeera involved bagenda okubuuliriza engeri gye batandika gye bamaliriza nga yo poliisi yalabye dda nti ono gumu era neemunona singa tekyamunona singa baali bawaayira muwaayi bweyendowooza yange kiyinzika okubeera wali olopyeko ku musango ku poliisi ngoba bakubye baki ani oba bakukubye olowooza ani yakukubye olina gwobadde naye n'empalana olina gwewayombye naye oyo kojja kagatu kuba yaŋŋambye nti ojja kulaba bakwatirawo kojja kagatu nga bajja bamugema nti oteeberezebwa kakati kisoboka okubeera nga nakyo bwe kiri nga ne poliisi yamala dde okufuna omuntu akikitanya pata z'amawanika era omuntu yenna agenza okulopa nti pata olowooza tebagikikitanyiza ne bagimenya yo poliisi tebaako teyeebuuze nti emanya agakikitanya naye omusajja omufumbo bamuteekako bati ekigambo ekyo kinene kino ekyobufumbo kirala n'ekyo kikitanya pata yeggwanika kirala anti omusajja alina mukyalawo anti akikitanya pata yeggwanika takikitanya y'abakyala akikitanya y'abasajja bw'atuuka okwabagala ebyobufumbo n'abeera ne mukyala we akozesa bibiri anti bayita badabo ddiira oyo si nakuba dabo ddiira oba tumuyite dabo ki dabo agent akola ku guno ne guli bwe kiba abuuza nti kiki pata yaggwanika kanzije
bwanyuka nga adde eri wamutani hello dear how are you dear how was today eggwanika nga lyali maze Eggwanika amala limaliriza ate najja newomukyala awo male we yasimatukira ago simaddu male in fact ago simaddu ga mpisi ago agoyinza n'okugayita kugempisi gaba gafuuse gambwa mulumbe embwa mulumbe omanye embwa ekisolo ekigira ekirina amaddu naye kirina obulamu obutono nnyo kifa ng'okikoze ekintu n'oyita amaddu gaakyo bwe gali embwa efa n'egwa wali embwa yali mulumbe ne baleeta ente netandika okwejaga emanyi ekigenda okubaawo ne babaaga ente ne batemaatema ente ne batikka ennyama ne bagitemaatema ne bagisoma sefulya ne bakisomba nga batwala muki embwa eri wali eswami nti egamba bwe bavaawo embwa ne bamala neddiba ne balijjawo baba bali aweese oba bweti ow'olupiira najja olulina amazzi ne booza we bagisalidde yagenda okumalira ng'embwa efudde kojja banna kaakati n'oyo bw'ali embwa ejja kufiira buli mu kaseera n'olaba nga buli alaajana nti bamba nabadde omuntu omu yekka yakasimatuka male yatugamba yekka yasimatuka naye male lwaja nze ngamba ninamu ekigamba male okukeera ku makya n'ayogera ekigambo ekyo because yali waakayanje anti kakati omuntu yali naye ayagala kukola mulimu gwe gumu oba bweki kyaki gwe tolyawo gwe singa kakati oŋŋamba ebikwatagana ne haaji nze nyinza okuwakana nyinza okuwakanya oba oli naggamba nti waaye nti nze nno gwolaba wano neeyonoonedde nze nyinza okuwakana nga gwe kayonoona gwo ŋŋamba olwo baba tebagambye nti ekimala empaka kuwunyako kati ebyo byoyogera mbw ate nakani tewaliiwo tebisoboka oli tayinza kuva eri singa kyali nga yali amuwaayire ku maanyi ettutumu ekitiibwa byalina oli n'amujwetekako okugamba ogwo male naava n'agumwogerako singa male kati tavanga mu kkomera kigambo nno kinene gwe mbuulira ebyo ebintu birimu ennanka bbiri abaana bazaayogerako nti abazze bamugamba nti yakikitanya pata zaabwe ezeggwanika bo bali luddawo abamu nno baba basiba kuwaayiriza lwaki tebaasiba male male muzajja munne bali bakazi basajja naye bano baana kati nno nze nkugamba bwe nti nga baasiba bali bano abaana abalala baavuddeyo tebandivuddeyo okugamba nti era yagikikiitanyizza bano abamuvunaana bajja gaana bugaanyi kumuvunaana oba balina kye bamufunako oba bamutya lwa personality ye oba dignity oba ki naye nga bo abaana kizibu nnyo ate kooti ekuva edda yalinga kooti zedda zaalinga ndala ng'omwana omuto tayinza kulumiriza muntu ne bagamba nti ate awaayira ne basaba n'ebyo bujulizi omwana omuto mwana myaka 12 azakugambye nti oyo kyeyankola kibyejjo ate gwe n'ogamba mugenda oleeta obujulizi omwana abunone wange ono teyabusaanyaawo anti kati ono mwana bano si baana bato myaka egyo basukkako 18 bano naye obanga n'asukka 18 yeetegerera akugambye nti ono kyeyankoze navuddeyo nga nyambala pampa gwe kati owakanirawo ate abaddeyo nga bwe bakola ku bantu nti ono yakwanya omuwala n'amutta ate n'amukozesa bwe baba baagala okukakasa oba ye yamukozeseza babajjako enkwaso baddire omuntu akiitanya pata z'eggwanika bakebere n'amawanika ge yakikiitanya bagambe nti si yeye oba yeye yenkola ebeera entuufu bagenda bagirake amawanika bagajjemu gundi bakebere nti balabe obanga ya penetrating ekyo nze nkirabira olaba kufa abantu abafudde okumanya nti ono mwana wa gundi nga ye yafudde bakola bati bamuggyako DNA olaba bagijja ku mufu olaba bagijja ku mufu ate kati abalamu weebali bakwate bukwasi ogambe nti otubulira oba
kyangu na nnyo mulimu ebintu ebimu ebitasaana naki babuuze bubuuza mulenzi ono bwe bakakiyetanya eggwanika wamma tubuulire gundi pasita bwe yakula bamubuuze buuza adifayininge kubanga biri temubisobola ajja difayininga agambe nti pasita wano ayinawo kadooti kamuganda we ate yeewetanamu oba yatunula waggulu oba atunula nga bagyeko enkufiira bati olwo baba tebagenzeko oddamu nabo kikitanya baana nedda zati kyenkugambye nti ebire byonna bwe birema baddire omwana ono bamugambe bamukwase bayibuli bamukwase bayibuli kyogenda kuwa bujulizi nti yakola ki yagikikitanya tunnyonnyole nankani bwe yakula kufulu engeri gye yagitabangulamu bwe tubuulire tudifayiningire bwefaanane agidifayininge bamale bagambe nti oti genda bagambe nti pasita jangu pasita totawaana jangu tusaba ekintu eki njagala okwate bayibuli eno gyosabiramu nti byeyogera genda okwogera bituufu ndi jayo nankani jayo kufulu ajjeye kufulu si yene sibe eggaali eti ogijjeyo gigolole totutawaanya agolole kufulu batandike gundi leeta ekkalaamu ono omwana wano yagambye atya nti wano wanainawo muganda we twakulayo we twakolera nga waneero oba kuliko muganda we wano wansisi bwe wali waliwo ngeri ya mugaba ate oludda luno waliwo akakovu wano bwe wati wano olunaku lwalobera mu kufulu ye nti waliwo ki waliwo kadooti akaddugavu naye ng'olowooza omuntu waba agenda okukitanya eggwanika abeera n'obudde obulaga omuntu bw'agenda okukitanya bwe yakula mukwano ndabayo abafubutuka nayo ne baddukayo nga pasita gundi teyadduka toŋŋambye ndi male yadduka kakati ndoza byeyeekengera tuyite ne ku male ndi male tubuulire we waddukira nga ki ekiriwo yajjayo ekifuka amafuta mu mmotoka ku pampu kati naawe tunnyonnyole bwe wakiraba naye atunnyonnyole tumugambe nti gundi kayanja tetumatiddeko mawo tulage ekifuka amafuta mu mmotoka ono kyayogerako agenda okugira yes gundi pasita male byayogedde 6 bituufu ono omwana byayogedde 4 bituufu nti gundi amawaniko gakikitanyiza ebbanga ddene ojja kagatta oba nakugjawa kozi tujja bajjukiza nti bicycle kick egyeri bicycle kick tewaliwo nsonga lwaki abantu bandibadde nga bagenda badde eno neeri nayo weeri kyolina okukola kiri kimu kulaba nga otuukirira nga tekyali mukyala akugamba nti ono tamalaako oba ki jangu nkuwe bicycle kick obeere nga olugendo lutambula okuva gye lutandikira paka gye lukoma ate nga ne munno omuleka anuunye ku munnyu gw'ensi omunnyo gw'ensi guno gwe bajja mu kyoga omunnyo gw'ensi olabira ku mukazi era oli yagamba nti dodeyo omwana bwe banga ye gwe lwosizeewo olaba otya enkyakala nga omukyala aba musanyufu awaka buli kye bamugamba essebo ogenda okulaba nga breakfast tolina gimusaba ng'agireese ng'omanya yanuunye ku munnyu gw'ensi ng'omanya bicycle kick ekola naye ojja kulaba kwe balemerwa nga abeera ku ssimu okwo bw'agivaako nadda ku gundi ku laptop n'alyoka atandika okulaba omupiira n'amawulire g'ebweru ng'omanya nti bicycle kick ebulamu so abafumbo naye ate nze kati omukisa gwe nina nti abakyala be basinza onnyo waŋŋamba mu bakyala be basinga ojjuku anti bwe bamanyi baba baabwe obunafu bwabwe so kaakati tokkiriza bali okuba munafu naawe oyinza okujja n'oŋŋamba oba n'onkubira essimu 0752 432 wonna w'obeera oli mba nja kusobola oddikuweereza ndikutuukako bw'oba oli bweru wa ggwanga oli America oli mu Scandinavian countries oli mu diaspora oba oli mu kyondo kya Buwarabu ne bw'oba Australia byonna tujja kubanga tubikutuusaako bikutuukeko bulungi mbadde nkyajja wali ekitegeeza ekivuka amafuta mu mmotoka ku petrol station
bakirabe we kyakula bamugambe ndi gundi watugamba otya maleti yanzira tukama mutomotoka ndi wakyetegereza nakyetegereza era kwe kufubutuka neziruka bwakiraba otya nagenda okulaba munaye ng'obutuutuutu obukiriko nti bumeka nga buna nagenda okulaba nga kuliko n'enkovu nti etya nti eri wano nga mu bulago bw'ekibu mu bulago bwayo wano ku mwawo gundi bweyingirire pata we bagikikitanyiza nti ye waliwo akadooti akaddugavu okimanyi nti nooli yayogedde yatugambye bwatyo nti ye nti noono omwana naye yakyogeddeko bwatyo nti gundi okikitanyiza amawanika mangi awo forensics ziba tezeetagisa baba tewaliwo kirala kyetukyetaaga n'olwekyo tewali nsonga lwaki abakuumaddembe baddanga mu kugira bw'ate twagize obujulizi biki ng'olwo batya omanyi abantu bomu bagenda ne baloopa omuntu omu bwe bamuloopa omusango ng'ate abatalina ogumuvunaana bamutya ekyo nakyo kijja kuleeta ebizibu bingi mu Uganda oli aloopa banzibyeko ettaka kye bakola ne bakwata ono gwe babbako ettaka ne bamutwala ne bamusiba agenda okubayo emyezi 8 ng'ettaka baalikyusa dda kaddamano kijja kuba bwe abaana baligenda mujja kulaba nga nabali be baasiba mbu baawa obujulizi bwa bukyamu oli okunnyonnyola n'otamatira na bujulizi bwaleese kimusibya yali tawaayira ogambye nti obujulizi bwali tebumatiza ekyo tekibakola ki kale nga tumaliriza kojja abasumba bawa magezi kikuba kati obudde buno emirimu gya Katonda giggwawo amanya gaabwe bagonoona ekirese obuzibu kimu nti sinnawuliramu bantu bali ku madiini gali agali prominent nga getumanyiddwa getuyita traditional religions nga Protestants tetulina nga Catholic oba gundi Islam kitegeeza nti era bano ebintu ebyo biriteekwa okuba nga birinako ensibuko gye biva eddiini ezo sooka ne bwebuuza kuliko eva e Bufalansa kuliko eva e Roma kuliko eva e Saudi bwe kuba nga tekuli gyeva wa ejja kulaba edikota z'amadiini ago n'abaga sponsoringa naki gye bava ng'ate ebintu ebyo gye bisinga okuwagirwa kitegeeza nti tujja kuba nga tukkiriziganya nti abantu abo bandibanga babikola musiibe mulungi mwera